kigambibwa mbu abantu bagamba nno radio gwo gwaloosa omuntu anyinza olabika obisinga bwe basi kikubuuzizzaako ebintu bya Weasel ne radio biri bitya ebintu ebyo nange sibitegeera bulungi kuba jjukira bwe baakola ebintu byabwe buli omu yalinako ebintu bye naye kati sitegeera singa buli omu agabana nagamba nti kati eno famire ya Weasel etutte ebibye famire ya radio ekutte ebibye kati simanyi oba kikyagaanye bagezaako n'okulaba nti n'olumbe lwa radio lwabizibwa kuba emyaka 7-8 mingi olumbe terunayabizibwa ekyo nakyo nkyakisaba nnyo kuba nali njogeddeko ne Brian White agamba kyalina byagattagatta tayagala kukola lumbe lwa radio nga kambembe ayagala dukola nga lw'amaanyi era yatandika n'okuzimba ennyumba eyo radio mwali Brian White Foundation so mwami Brian bw'obaawo n'enkyukakyuka yonna ontegeezeeko tulabe bwe twabyamu olumbe lwa radio ekyo nakyo kive mu ddiiro maama weekaggaye mumulowooza kuba mumugamba ko yagamba ki maama naye byamusobera maama byamusobera naye nga ffe tulina tukiteekamu amaanyi tumalirize olumbe lwa Blaza kubamu ku bayimbi abaali mikwano nnyo gya radio lwaki totuukirira federation ino ne tukikwasa kuba abantu abamu bagamba Weasel alabika ali depressed Weasel alabika alinamu obuzibu lwaki gwe tokutuukira federation nebayambako bonga bba abayimbi kuba radio yali muyimbi ate nga w'amaanyi nakati w'amaanyi nno tolaba nti yafa nakati w'amaanyi kati ekyo naali kikwasiza mukyala we Lilian kuba naye ali ku komiti ya federation Lilian n'anoonyereza ku kintu ekyo Lilian twagala lumbe njagala obeeko bakwade obubaka kuva ku Spark TV Lilian mbabazi owulidde my sister twagala kwabya lumbe lwa radio ekyo kive mu ddiiro tulabe ebiddako Ibra tutangazeemuko kigambibwa nti nno omugenzi Moses Lady akuloosa bituufu akuloosa oyo yali andoosanga nampa n'akayimba lwakuba sinabakamaliriza kate kayimba example asijja kasampolinga ate oba tekanaba kuggwa bwe kanaggwa mujja kafuna byali akuloosa biki bye yagambanga ebitateredde bye yalinga agamba mu kirooto ng'akuloosa era sitiiru yandoosaako nga ndaga ekintu nga bw'olaba ekyokwabya olumbe ekyo yakindagako mu kirooto ate yandoosa tuli ku sayidi z'Enaŋŋanda naye nga yambadde bulungi eki engatto ze zino ez'amagye yabeerangamu n'amala n'agamba nange gye ndi bulungi n'ansiibula n'agenda Enaŋŋanda ku kityawe baatema ekiti mulabawo waliwo ekikubo ekyambuka ku Good Life kati twesanga around that place yali musanyufu oba yali musanyufu n'agamba n'okugamba nti ki nti gye ndi bulungi ate era olulala nali ngenda ku nnyanja ng'eno ndi mu kunoonya ntambula gye ŋŋendamu yagira mu kasiriivulesi n'agamba gwe tolina bw'ogenda tuula kuno yali mmotoka kiringa bino emmotoka ebinene eby'Abamerika James oba biki n'agamba linnya nkutwaleko n'anvuga n'anteeka ku nnyanja ye ne yeeyongerayo so byebyo bya radio bangi baaloosa ndowooza abamu tebasobola kujja mu kamera waliwo obuga nti yalooseza n'oli yalooseza so webityo naye kati gyatumaliriza olumbe lwa radio bannange bonna twagala buwagizi oba ba UN oba bwa NATO twagala kwabya lumbe luggwe kuba emyaka 7 giba mingi kuba omuntu olumbe lwabizibwa mu mwaka gumu woweereza omwaka bwoti olumbe lwoba lukoze eki kitegeeza naye alwagala olumbe lwe that's why yandoosaako olowooza kyalibadde kikolebwa dde nga tumujja kuza kuno omwaka oguddako bande lwakikola immediately wabaawo obusobozi era guno omulimu ngukwasiza Brian White tuyambeko yonna gy'oli Brian White tuyambe tulabe nga olumbe lwa radio luva mu ddiiro ebizibu bya Brian White byamutuuseeko bimanyi ennaku zino eggulu ate byaggulu mbadde sirina kyemmanyi kyekyo ekyamutuusa ennyumba yayidde omuntu n'afiira mu nju ye mu nnyumba bambi nga kiri naye ali ku kitanda ekyo mbadde sikimanyi nga kibe ate ali ku kitanda luddawo Mild Maid Ntebe Road bwe kigambibwa okay njagezaako mbuuze ngenda kufubaako benkubira esimba nja kumbuulira mukyala we waliwo omukyala yabaddeyo simumanyi nga tuwunzika ebigambo byeri abayimbi batayagwera bayimbi bannaabwe ate nabo kiri bagwako tetuligendayo ate tugenda kukola ki bw'oba togenda kuziika tebajja kukuziikirako bw'oba togenda ku mbaga tebajja kujja ku mbagayo ekyo bwe kiyinza okuba bwe ndowooza
ttaka ya bazika radio wagimanyako yokubeera nga munaye baagala okubanga babagula baali bamuzika wagimanyako. Frank ebyo yayinza obyogerako yabitegeera obulungi weekabe. Naye mbadde musuubira wano by the way ayinza okujja n'omumpeera ekibuuzo ekyo. Ne mami bajja bwe babaddekawo mu kooti Kajjansi awo around Kajjansi. Okusinziira ddala gwe tulaba intaneti tolaba tufunako akabuzi kaffe ne tugamba leero campfire ya wano tugenda ne tubeera awo abakyali baffe okuva e Munyonyi okuva luddawa ne tubeerawo mpaka ssaawa nga 7. Okitegeera ebisigala bibeera byewaffe at least buli mwezi tusobola okugendayo olunaku nga lumu bwe tuba tetugenzeewo tubuukawo lumu omwezi gumu eri ne tugendayo. Era Frank weebale kuuma kaga ne mami mwebale kuuma kaga muganda waffe mwebale kuuma nyumba ya radio enyirira nyumba ye mweyebase yakabi nnyo. Tuze kusabira jjajja wa King Saaya yafudde bwe tumaliriza tugende tumuteeke mu nyumba ye ey'olubeerera. Yes. Gwamu ku bayimbi abalabiseeko nkolagana ki gy'olina ne King Saaya badde gano gaba nnene okugenda atisimbirewo Uncle King Saaya. King Saaya blood wange ekigwe wange kigwe wuwe kuba ne muzeeyi wange juzi yamenyeka amagulu era nasooka kukubira ye n'abaako byatutereeza muso ekiba ekyesanyu ewuwe nye nayo ekyennaku ewuwe mbeerayo. Ye muzeeyi ali atya kati? Muzeeyi atandise okutambulira kati ku miggo ng'ali ku miggo ekitanda yakivaako. Watwogera ku bayimbi ensangi zino bangi bajja bakomplaininga mbu abayimbi tebababeererawo tebajja kuze kati nga olaba waneno King Saaya y'omu ku bayimbi ab'amaanyi muyimbi nnyo naye abayimbi balaba abaliwo batono babale. Oluusi ndowooza poor communication abantu kati nze nakubidde bwesomeko olusimu nga mubuuzaako n'alyoka ngamba nti ate jjajja yafudde so kati singa saategedde mu ngeri eyo kyali badde kizibu era okujja empuliziganya eba nziba oluusi naye ababa basomye ku social media ne batakommunicatinga ne batakola ki nakyo kiba kibi naye nga buli omu alina okubeererawo munne mu bulungi ne muki ne mu bubi. Mugenda kukola mukyammwe ng'abayimbi kuba tuba tumanyi federation engeri kezze ekozeewo union ebagatta mwenna ng'omuyimbi wafuukako ekizibu ate federation yenaawo era ndowooza ndabanga buli omu yeefaako yekka. Nze ndowooza ndaba buli omu akola ki yeefaako yekka ate ne bibanga biringa ebyayawukana waliwo aba Nuupu waliwo aba NRM nakyo ndabanga ababyawulamu kati nange sibitegeera bulungi yeetaaga omuntu abintegeezeeko sinabitegeera buki bulungi. Yes kuba kati bw'olaba nti bayimbira eno bagamba ba NRM bano bagamba bali eno bagamba ba Nuupu kati sibitegeera ndi awo nange sinategeera oba onoofuna ansa n'ontegeeza kati ndi awo okugamba ate bayongera kwetema mu kwetemya bayimbi kuba kati kiraka kibiringa ebyafuuka ebyobufuzi sibitegeera nange oba waliwo abitegeera nyamba abintegeeza oliba ofunye ansa ojja kunnyamba okole ki ontegeezeeko kuba sina kati bwe nyambadde akamyufu ate tuli mu federation ate tulambadde akagundi kati biri awo bwe bityo tebitegeerekeka buli omu yeefaako yekka naye bw'omanya nti owamu ne waguddewo ekizibu olina okujja n'omukola ki n'omubeererawo.